Mary Kevin Kane abanji gwe bayitanga Mother Kevin yali mukyala nzaalwa ya Ireland nga mukazi akkiriza mu Kristo. Yakulanga abawala abalala n'afuna omubezi gwe yali alowooza nti alibeera naye mu bufumbo. Kyokka oluvannyuma lw'okwezuula yalaba nti ate mwattu okuyitibwa kwe kwali kubunyisa njiri ya Kristo ebyokufumbirwa n'abyesonyiwa. Abamisani ba Mill Hill Fathers bwe bajja e Kampala beesanga nga baagala basisa bagenda okubayambako mu mirimu egy'enjawulo egy'okujjanjaba abantu. Wali tebaliwo basawo n'eddwaliro lye mulaba ery'Ensambya teryaliwo. Naye kati bafadha ne bagamba singa tusobola okufunayo abasisita abasawo ne bajja ne bakola ki ne batuyambako. Ate baali baagala okusomesa eddiini. Kyokka ye Mama Kevina yalaba nga wadde bano bayamba abantu naye ate omutindo gw'omukyala gukyali wansi nnyo. Ne batandika okubasomesa eddiini, okusoma ebitabo, bagenda okulaba ng'abantu bano nabo balina amagezi si kubeera mu ffumbiro ki wokka. Abakyala bangi batandika okubeegattako olwo Mama Kevina n'alaba ng'Ensambya mu kiseera ekyo bwe baali tewakyabamala. Yanoonya ekifo mwasobola okukola ki okubeera n'okuteeka abaana be bano abaali baagala okubeera ki abasisita. Ekyo ekirungi nti bafadha bano aba Mill Hill baali bazimbye wano kaakati naye kyamwanguyira okukola ki okujja okubeera wano. Kyokka okutuuka eno baasangayo abaali abasamize. Waliwo n'omu eyatuma nga abantu enkoko enjeru okubajjanjaba okukkakkana ng'ekyalo kino kituumiddwa nkoko njeru nga kuno kwogatta abasizi abaali abayitirivu okutuumayo ebukunja. Nti eyo tebakunja ki miti naye bakunja ki bantu. In fact okwo kwalinga kusamira nga abasamize bangi nnyo ng'ate bw'ogenda eyo okusawula nga olina okugenda n'enkoko enjeru. Eno yasangayo omuti abasamize bwe basamirira ng'ennyo ekitamusanyusa kwe kugutema ekyewuunyisa abangi. He told them that the God that I serve is better than the God that is worshipped under here. She got an axe. He told the followers, join me. And people feared, won't we die? Because this man here is powerful. She got hold of an axe. Those men joined her. They cut down the tree. Ekikolwa kino kyayongera ku muwendo gw'ekisibo kye wamma obuweereza ne bweyongera okugejja. When they saw that Mother Kevin was still standing, she's still firm, she's able to talk, she's breathing, he said, no, maybe there is a point here. Wano yazimbawo n'ekijjukizo abakkiriza bwe bajja okwegayirira. Mama Kevina yayongera okugaziya obuweereza bwe n'azimba amasomero ng'essira liteekebwa nnyo ku mwana omuwala. Awo wansi wano waliwo Dame School. Mama Kevina yaliwo erazi y'omu ku abo abatandika Dame School. Tulina Nsuube Primary ne Nsuube Secondary. Oba mwawulirangako ne Domestic Science School. Domestic Science School ng'eyiga esomesa abawala ebya ddome. Ne wenjogerera kati abaana basoma home economics. Sister Maria Teresa Chazike yazalibwa emyaka 93 egiyise. Ono atubulidde nti nnyina okumuzaala Mother Kevin ye yamuzaalisa. Kakati bamusanga bandi abaleeta maama n'ababuuza kiki nti tuleese omukyalo ono ayagala kuzaala. N'agenda ayita midwife najja n'ayingiza maama. Kyokka wayita akaseera katono nnyo ne bazaala ku ssaawa 3:30. Bwe yagenda akula yamulabanga era yeegombanga nnyo obulamu bwe. Nga tulima naye mu nnimiro. Oluusi nga tumuyamba okusomba amazzi okoze ennyumba y'abakadde. Mbu waliwo yali ku ssomero era Mama Kevin ali yatandika. Laba Mukama bwamuwandako eddusu n'amulondamu asomere bwereere. Olw'ekisa kye ekingi ate nga ne sukulu yiye n'agamba n'alaba omukulu wa training oyo omwalo oyo tasasula school fees. Mu Uganda Mama Kevin yaleka omukululo mu byobulamu bwe yazimba amalwaliro na buli kati agakyatambulira ku nteekateeka ye. St. Francis Nagarama Hospital yatandikibwa mu 1906 1906 nga yatandikibwa Mother Kevin Kane. So kati emyaka giringa nga 19 ndowooza bwe gitaawo ng'eddwaliro lino weeriri. Mu byenjigiriza nayo amasomero agali ku musingi gw'eddiini nga gatandikibwa Mama Kevina Tobala. Lino nga ly'essomero erisooka lye yasooka okuteekawo kuba yasanga
nga abaana tebasoma naddala abawala. N'ateekawo essomero lino abaana basobole okusoma. Engeri gye yayagala ennyo omwana omuwala yaggulawo ekigo ky'abasisita enkoko njeru wamu n'ensambya okuli Little Sisters of St. Francis of Assisi ne Franciscan Missionary Sisters for Africa. Ba Little Sisters of St. Francis yeffe kati n'atandika ne Franciscan Missionary Sisters for Africa. Abo bali nsambya naye nabo bakola mu Kenya ne mu nsi endala like Sudan. Bino n'okutuusa kati bye bakola bagamba nti kufuba kwa Mama Kevin. Ekikulu kye nayiga to be humble and to do the work, not to say I am not going to do that. Tugunjula abaana naddala abawala, tugunjula abakyala basobole okulaba nti balabirira amaka gaabwe bulungi. Olw'omutima guno kati basaba Mother Kevin abaliwe mu lubu lw'abeesiimi oba saint. Mother Kevin is due to be able to become a saint. He was a humble woman and a good teacher for loving God. Nakati bakyatubuulirizaako ddala kyetaagisa Mother Kevin ono ddala ya mutuukirivu, asobola okuweebwa ekitiibwa ekyo eky'obutuukirivu. Kati ye stage gye tukola ki gye tuliko. Musinya Richard Kayondo, Vicar General wa Dayosisi ya Lugazi, atugambye nti ensonga eno Bishop emuli ku mutwe. Bwedde kitambuddeko ekimala era abakulu baava e Roma ne bajja kuno ne tumala ennaku eziwera nga bantu bababuuza abaaliwo mu biseera ebyo bababuuza kino bababuuza kino bababuuza kino bababuuza kiri era oluvannyuma Mama Kevin ne bamulangira n'atuuka ku level ya servant of God. Kati basaba abakkiriza alina obujulizi bwonna obwannamaddala ku Mother Kevin abutwale mu bakulu. Tebyawula ddiini. Gwe soma bw'ofuna ekyo kyonna ky'oba ofunye okiwandiika oba n'okireeta wano enkoko njeru oba n'okireeta ensambya ofiisi yaffe gy'ekola ki gy'eri. Ekyewuunyo kimu bwe kimala eky'amaanyi si buno obuntu obutonotono bwoga omutwe gubadde gunnuma naye bwensabye Maria Mama Kevin mpulidde ng'omutwe guwonya ogwonyeza n'okuba onywedde mazzi ne guwonya. Mother Kevin Kani yava mu bulamu bw'ensi eno ka 17 Oktoba 1997 mu ggwanga lya Amerika. Omubiri gwe ne guzzibwa mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba 1957 bw'atyo n'aziikibwa enkoko njeru ku kigo ky'abasisita mu Dayosisi ya Lugazi. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV.